Mukwano gyange mbalamusaako nnyo mwabeekumira ku Yugi Updates TV mbategeeza nti no mukulike egyo gye mubadde mututuusizzaako mwenna abasinziira eyo gye muli gye mukolera mwebale nnyo gye mututuusaako engalo mmwe mukwano gyange abali eyo abampuliriza yeekumira ku Yugi Updates TV. Nkutegeeza nti no muganda wange ebintu tebibadde birungi tebigenze bulungi olunaku olwaleero naye newankubadde tebigenze bulungi President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine era amaze n'abaako obubaka bwawa banna abatuuze b'ebundi bujjo newankubadde tebamuganyizza kukolera sanction ye bwe yagitegese wali eri ku kisaawe muganda wange eri ebundi bujjo naye era asobodde okubaako n'ebigambo byasuula mu batuuze b'eyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kwanirizaako nnyo naye nkutegeeza teweerabira kusubscribinga genda maaso n'okuba nga osubscribinga kubanga era olunaku olw'enkya tugenda kuba nga twongerayo mu maaso ne world country tour yaffe countrywide tour yaffe tugenda kuba nga tugyogerayo maaso tugenda kuba tubatuusaako information yonna engeri gyekinaabeeramu. Jjukira nti nno leero nkutegeeza nti nno Bobi Wine wabadde amaze okulemesebwa. Jjukira ku kisaawe kino ekya Boma gye baamuwadde Boma ground gwe baamugobyewo n'agamba nti nno kale twale buzibu n'agezaako okulaba ng'ayita mu bifo bye bamuwadde kubanga ye agamba amakubo gonna adi bagazibye gonna amakubo agayingira sub country ya bundi bujjo gabadde gonna gazibiddwa ng'abantu baffe tebalina nange eki gye batwakiseesingamu omukwano gwange ali eyampuliriza naye n'agamba yeebaza abantu kubanga bakoze bukuyege okubanga bategeeza abantu ku ki ekigenda mu maaso ebundu bujjo. N'agamba nti nno batulemesezza playground ne batugamba nti nno baali bagipangisa omuntu omulala ate ng'olwedde twali twamaze dda naffe ogipangisa gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. N'agamba nti nno tugenze ne ku radio stations zonna ze twasasuliddeko kubanga twogerako n'abantu baffe ate nga twazisasudde ne bazitugaana zonna radio stations esatu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza yeekumira ku Yugi Updates. N'agamba nti nno abantu bano ki kye bagezaako okutwagaza. N'agamba gavumenti eno ye regime egezaako okubanga emalako abantu emirembe. N'agamba naye abantu baffe temufaayo kino tusobola okukikomya singa muba muvuddeyo mwenna ne tuyimirira ku nsonga emu ne tuvaayo ne tusobola okwerwanirira tusobola okukomya guno omulembe ogutigganya omuvubuka wa bulijjo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bw'atyo Bobi Wine bye bigambo byawadde abantu b'ebundi bujjo wasibadde staginze mu ka trading center kuba tasobodde tuuka eri libadde bamusindika ku Catholic playgrounds kubanga okuvaawo wabaddewo kilometers 3 ate ng'obudde bugenze ebedda kibaliko era ng'enagambye bali mu mukeereesa mumalira budde basobole okulemesa activities ze okugenda mu maaso naye byonna bakola bya bwereere kubanga omuntu wa wansi amanye ekigenda mu maaso ate ekyo kyongera kuteekawo bukyayi gye bali kyongera kuteekawo mistrust na hateless eri mu bantu mu bawagizi baabwe n'omuntu n'oba wandibadde n'akatono k'osigala ng'omwagaddeko oba gavumenti ng'ogyagaddeko ate yongera mu maaso okutama butami kati oyinza kuva eri nga bannema baasenze ennyumba yo n'ogamba nti nno enkya ogendagenda ku bawot paper obaagale n'ebaleeta batya kati nga gavumenti mu kaseera k'akalulu emanyi okufujjirira abantu ssente omuntu wamusendedde ennyumba ate olwo oyagala akuwa akalulu kati mbadde manyi laavu ne passion munaagijjawo eri abantu ng'ate mwetaaga obululu bwammwe yenze ki kyemufa omuntu muleke akubeera alezi akole mobilization tours nga waazaagala kibajjako ki tekirina kikikuggyako naye n'omulemesa mu buli mbeera okulaba ng'omusindiikiriza omuntu abeereko kyakola oba okitegeera nze na gavumenti yeesindiikiriza yekka singa ekibiina kya National Unity Platform akireka ng'ebibiina ebirala nekimobilizinga tuwa zaakyo mu ngeri gye kyagalamu mu ngeri gye kisaanidde nze siraba kwegamba tekijja na kubakosaako wadde naye kati ekyewuunyisa kye kino gye bongera okuba nga bamunafuya gyakoma ate okubeera n'amaanyi gye bongera okuba nga bamuhindalinga gyakoma okubeera n'amaanyi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So tetukoowa tumanye nti eno embeera mu buli kyonna kye tukola eno embeera ebeerawo eno embeera erina okubeeramu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bw'atyo
wagambye abantu be bundi bujja badde bamulindiridde n'agala temugwamu maanyi naye tumanyi kino tujja kikomya baganda bange era abagambye nti nno olunaku olw'enkya bagenda kubanga beeyongerayo ne tuwa yaabwe nga we naggambye gwe mukwano gwange ampuliriza nga we naggambye nti enkya Ishaka gye tuli enkya ku Lwokubiri tuli Ishaka Busheenyi abantu b'e Busheenyi mutulindirire mugezeeko okulaba nga mulwanyisa ebikolwa nga bino ebibadde bundi bujjo ebyabakuumaddembe bano bireme kubawo nga oba bireme kulabika mu kitundu kyammwe naggambye gwe omuvubuka olina okwebeereramu basajja bano eggwanga yaleka litabangudde gwe okyalinayo emyaka nga 7-6 bo bakaddire kiki bagenda okukulekera biki byogenda olwanagana nabyo bibatulekera onoobisobola singa tetulirwanako kati nga eggwanga lyaffe terinnaseera tunasobola oddiyimusawo singa liggwa ebyo ebibuuzo byolina okwebuuza biringa ebitakwatako kati naye gye bujja mu maaso bijja kukwatako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza so twekambe tubeere wamu tukolere wamu obukuyege tusobole okulwanyisa effugabbi eriri mu ggwanga yimuka oyogere tofutya kwogera eddoboozi kyekyokka kye tulinawo so kusaba osubscribinga eddoboozi lino lisobole okuba nga lyambuka nga lituukira ddala wala nnyo sharinga commentinga gwe mukwano gwange ali eyo naye nga mbaagala nnyo tugenda kuba tukomawo mbaleetere ate ekiri e Busheenyi ne Ishaka bo tebagaana kwaniriza tebagaana kubeera na busiki abantu abo mbaagadde nnyo bonna batwaniriza era ne baŋŋambye ekiri e Busheenyi Ishaka ngenda kibaleetera mu kirabe